Olunaku lw'enkya 10 omwezi ogwokubiri olusoma olwokubiri olusooka omwaka guno lwe luggulwawo mu butongole wano mu ggwanga oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenjigiriza okulunaanuula okuva ku nteekateeka enkadde kwe lwali lutandikira. Mu mbeera eno ng'abayizi badda ku masomero tutuuseko ku paaka za takisi mu Kampala era nga mu nkadde abagoba ba takisi batubuulidde nga bwe beetegese obulungi okusaabaza abadda ku masomero ng'era bagamba nti tebongezza bisale. Genda n'ebintu byabwe risiiti weba bibuze risiiti ajja wano n'atugamba mmotoka namba bweti ni bweti yatupa ebintu byange nga twamuwadde risiiti era tubifuna sente sitwazongedde era zisigadde nga bwe zaabadde. Ebyentambula embeera ya bulijjo tewaliwo nnyo kyamaanyi era nga bw'olaba embeera bweri nti tewali bantu ne kukuba yonna tebannaba kubaayo era kyekiriwo kyolaba kati era kyekiriwo nakati kyekiriwo. Bano era basabye abazadde okwerekera ku baana baabwe nga badda ku masomero so ng'era balina amagezi ge bawadde mu ngeri y'okukuuma ebintu by'abayizi wakati mu lugendo. Abazadde abasindika abaana bamuwadde bodaboda emuleete boda erina mutuusa ku siteegi nti ngenda kulinnyaza wantiza enkoko njeru boda erina mutuusa ku siteegi y'enkoko njeru ngenda kulinnyaza waza entebe boda erina muteeka ku siteegi y'entebe nemuwa gayidi nemuga nti ono agenda Ntebe gayidi n'amuteeka wali n'amulaga emmotoka emutwala butereevu aba alina okutuuka n'ebintu bye. Genda ajja mu paaka era tulina enteekateeka gye tubateekamu ebintu ne tubisiba waggulu tubiteeka akatanda ne tubatwala mpaka ku ssomero we babalaga. Tufaayo ku baana kuba naffe tuli bazadde. Abazadde mbadde mbakubiriza okutambuza abaana mu takisi zaffe nga ffe abagoba tulabula abazadde bannaffe okujja n'abaana obutabulira mu matakisi. Ssentebe w'ekibiina ki UTOF Rashid Ssekindi asabye abagoba ba takisi obutavuga ndiima mu kiseera kino nga baagala okukola luuto ennyingi so ng'era abalabudde ku kukyusa enguudo kwe bakolera bulijjo ebintu byagamba nti bitera nnyo okuvaako obubenje ku makubo. Badereva baffe na buli muvuzi wa kidduka yenna ku kkubo kisooka kwe kulaba nga tuvugisa bwegendereza kisookera ddala nti butadduka nnyo sipiidi obutakyusa nguudo ku baffe abadereva abasaabaza abantu kuba mu sizoni nga zino ez'okutwala abaana ku masomero ne sizoni endala kimanyi nti waliwo oluusi ababa baagala okukyusa luutu olw'amasomero amangi agabeera ku luutu emu oba endala abadereva ne baagala okukyusa luutu so ate ekyo natwakiraba ebiseera ebisinga kivaako obubenje. Ono akubiriza abazadde okwerekera ku baana nga badda ku masomero so ng'era agamba nti waliwo abantu ababeera wabweru wa paaka ne bajja kubatambula ensimbi ennyingi so ng'agamba nti mpawo bisale byongezeddwa mu kiseera kino. Abazadde abasinga mwagala nnyo okukulembeza okukola okusinga obuvunaanyizibwa bwe mulina okuwa abaana. Nolowooza nti omwana mukulu asobola okwetwala ku ssomero n'ebbanga ly'omala ng'omwana oyo omuweerera abeera mu buvunaanyizibwa bwe so tubasaba abaana mubawerekere mubatuuse ku ssomero. Ekyo kitangira abantu abakyamu abalyagadde okukola ebikolobero ku baana abo nga bambadde buli reflector jackets za kampani za baasi ez'enjawulo. Abantu abo baba bakyamu si batuufu bakutaayiza ne bakutwala mu kawofiisi olugendo katugeze olw'omutwalo ne bakujjako emitwalo 3 so tewali nsonga ekugaana kuyingira mu paaka muba olinnyira emmotoka oba okugenda mu baasi tamino kutandikira ku ggwe ne ku gweoyagala okusaabaza sente teziriiwo sente tewali so sente tulina kusigala nga tusaabaliza ku ezo zennyini zetwagereka eziri ne ku bupande. Kimuli Abdallah ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.